Kwaniriza ku CBS FM UG official channel amanya MC Shita Queen of the Mic tali achengera nabagambira ya kampani nali ejjako sinagavumirwa abajjokezi bana musabula ku YouTube kuno ku mutimbagano guno muvuma nefe twasawo munange tubigumire tusabe tubasanyuse tubanyize byonna mukama yali maya cyana atuwa ona korelelo ne cyana chiwala Vic anjagala kubanga tukubaganya ebirowozo mu program ya The Maiden Girls isaba abeyanjuliyeko atoluvanyuma tugende maso. Amanya Vicky Powers tuba tuguse na program ya The Maiden Girls tugoberere ku YouTube, TikTok, Facebook yona tuberayo nenga subscribe, follow, comment, share. Okay, comment and share. Ona Korailo Victuna omulamu gwaffe ogwenja ogena maso bugamba nti kiche kividde ku ensangi zino obufere okubanga bungi nti omuntu ayinza okuddaawo ye n'affectinga lifestyle ye nagane mwana sagala fana wadde tuli mu mbeera mbi naye sagala kubeera sagala girabika kanfekinge nebike bulungi ngende I look classy, I look nice goloza kiche kividde ku ensangi zino okubanga abantu bafekinga that life. Ekiviiriddeko nze ndi sikiririza mu kutambulira mu bufere obulamu obuli fake. Yes, I don't believe in that life. Oba sije njagala nnyo gye nandyenyumirizaamu olw'ensonga nti nga we tulaba ennaku zino abaana naddala ab'obuwala tulaba ku social media ku mikutu emitimbagano tulaba nga abaana abasinga bakola ki not faking life nayo even faces nti bavuddeyo ne bakola ki bavuddeyo ne babeera nga bakyusa faces zaabwe bazijja mu real faces ne baziteeka mu Snapchat ne bateeka mu filters kati obuzibu obusinga bwe tulabye olina kulaba ng'onyirira naye baba bakujja mu filter omwana muwala gwolabye ku mutimbagano omusajja wagenda n'amukwanira wano ku mutimbagano ate kyogenda okusanga eri nga si yeye wosanga mu real life ye oba webesanga ne bakola ki ne bakola date ne bategeka date ojja kwesanga ng'ono mwana muwala si yoli gwe walabye ku social media nga bantu banjawulo bantu babiri banjawulo okitegeera naye olaba nze nsiba nkigamba nnyo abantu mukwano obange oyagala kumpuba kifaananyi please nteeka mu filters if not wano wabeera wakulema nange filter njagala nnyo naye mukwano nze simanyi enyiriza yes eyinza okuba nga enyiriza there is a saying nti ekitoke kifansalira kati mukwano gwe ne bakuteekayo ng'oli wa bulaka paka kuwulira bubi ani agenda okwegomba of course bwera biseeko bulungi bagambe ekyana ekyo kinyirira kumbe anti waba wagenda okuva obuzibu waba wagenda kuva obuzibu bw'amaanyi bakubira munomo ekifaananyi nze bannaaye nze njagala nnyo ebintu nga biri biyo newankubadde nti kati gwe mulembe tutambulidde nnyo mu filters mu bintu ebyokwekyusakyusa that is faking faces even yes kati bwe buzibu obwe tusinza ofuna omanyi Vicky nze I don't agree with that like me I agree in fake life sorry I do agree kubanga ebintu bino there is a saying nti class attracts class nti wonalabika ng'oli classy oli looking nice that means ojja kubanga otunulidde abantu otambula mu line ey'abantu abantu abaliko obulungi abantu abalinamu kasente okitegeera wadde tolina naye ofala Kampala okiraba olaba ekintu ekiriwo nti ogenda ku meetinga this guy mwesinkane kozi mwesanze you've connected via social media nti mwesanze ku TikTok oba mwesanze akusanze ku Facebook agenda okulaba nti agenda kwagala eno gundi agenda kwagala okulaba gwalabye ku gundi ku WhatsApp eno gundi gyoba otadde profile pic nti ogenda n'osanga mwana muwala n'ateekayo profile picture nga ndala nnyo ate baleeta photo lab okitegeera kita ekintu ekyo
negenda nemunyiriza naye nga n'olugoye ne bakuwa olupya ng'ekifaananyi mu butuufu nga wogerageranya ye neki wogerageranya ye neki n'ekifaananyi kye yakoze fotela nga tebalina bwe bafaananira kati kwegamba ogenda okwekanga nga ki Guy agenda kulekawo ku date eyo yennyini first date munna ng'akusuule wagenda sange class ye kozi gw'ogambye nti oyagala ki class do you apply makeup on your face? Yes, of course. Why you do? Yes. Why do you apply that makeup on your face? Yet you want to be natural. I do, but I don't do that like to the extent or to larger extent. I mean, ndisikola makeup kugira kwejjako. That means all of us fenna nga abantu bamukyala oba mwami fenna tambula mu fake life kirizagana if at all you don't oliyanga gotoyaga that fake life chill makeup chill lipstick chill everything chill filters whereby it is impossible right now in Uganda not only in Uganda talali Kampala mukisusa nti ogenda sanga nga eyelids oba bwe buno obukoweko simanyi oba kyenjogedde ekyo yes ogenda kusanga nga nawe buli fake ogenda okwesanga nti omwami omusajja avudde eri akukwanye mwe meetings after meeting nayagala mukole ki kitegeera mbadde oba mujja mwe meeting nayagala musinkaneko mu kafo ak'enjawulo agenda okusanga nga ebbina olijjamu oliteeka wali nojamu tugende maaso n'oliteeka wali n'ojjako neotandika okwepangulula kati omusajja agenda kwekanga mu butuufu kye yasanga ku social media si kyalabye agenda kudduka 10 omanyi nze obulamu bwange saagala kintu kyakubeera nga neenakuwaza mbate bannanga I don't have the nyash I will go and buy the nyash and I put it I wear it I bring nyash like nothing nyash egenda kuleeta obuzibu mwana muwala ennaku zino mukwano nagamba ekitoke kifansalira nzawokingamba banaye Vicky you have a nice body for you are natural me I don't have that means sina wala ngenda jifu sigenda kubeera natural that means nyina okugenda gye babutunda nikamba so that I can look like you engeri gye yakutonda ngalaba osaanidde naye mu butuufu ogenda okulaba nga kisuse kati nga we tulaba mwana muwala onani Zahara Toto of recent yavuddeyo n'agamba nti ayagala kola surgery naye nga omulaba akola ki teyandisaanye kola surgery ali fine nze ngamba yes but figure yenze ndabiri Katonda omulaba nga ali fine but on her side she's alinganga alaga she's not fine on your side golaba ali fine but ng'omuntu agamba ngambe okwegomba kwa mbuntu Vicky ojja kuva eri ng'olina zi curves bannange nga buli muntu bannaye Vicky mukazi otunobeera okwenakuwaza mami I don't have the curves okwenakuwaza mwana muwala omanyi kitegeeza tambula abantu olina okubeera nga weeyagala you feel yourself cause ye mukama aba yalaba nga kyekisaanidde let me ask you wale otambuddeko n'omuntu ng'alina that body nice body nga gwe tolina and the people bajja kuwa omuntu alina that nice body attention we babeere nga tebakufaako tulina nti twagadde kozola abazungu talalye Kampala abazungu be baleeta surgery naye ate bo tulaba nti bo tebakola tebatera gikoze era ojja musanga nga tayina ngali flat ate nga yeyagalirayo naye gwe omuddugavu oveeri oyagala kufaanana Nicki Minaj can you imagine mukwano Nicki Minaj by the way she's having a plastic surgery she did a plastic surgery and that is what faking your figure eri fake so you don't need that better natural figure better natural yo waba Katonda yakutonda toyina oli flat it is fine it is okay ekiriwo nze njagala kufitinga mu society y'abantu abali we batyo that is it anekirala the reason why I want fake life I will look like a billionaire much as I'm not but endabika yange and why do you want to look a billionaire nga toli wentandika otunanga billionaire that means njafuna abantu abo benyini mutandika abo benyini abantu bebagenda okusekerera nga balaba ki kye basuubiramu bwe si kyoli lwaki mbeera buli dakika ndi mukwenakuwaza ate sime I will force my life until when I get what I want
don't force my dear chita ola yensonga lwaki tulabanga ennaku zino abantu oba abayimbi abamu agenda nafuna obuzibu ewaabwe niwekanga nti ekifaananyi kyabadde nga giramu eno nga si kyekiri ng'aswala buswazi nga yeefuula mbu ewaabwe bali plandi oba ewaabwe bateekateeka nnyo kitegeera obulamu bulungi naye mbutuufu genda otuuka mu kyalo gye babaziika nga n'ennyumba y'ekijja teriiwo tebanga nawo which life is that kitegeeza bano bafaani obawadde kifaananyi kirala si kyoli maama okubye ku mutwe paka kuwulizaamu bubi kati bannaye bavubuka bannange tutambule mu bulamu obwa bulijjo obuli riyo tulekeraawo okweteeka wetukyaliye ne weefuula wogenda mikwano gyo wogenda mikwano gyo bayemusinkana eyo n'obasanga nga bo balina gwe beeramu ekyo ekifaananyi nti wembanza siina naye tomorrow I'll be somewhere oba nja kubeera nga nino kitegeera ki omanyimu abantu ababeera mu bulamu obwo obw'okuba buddakiika mbusimanga I don't fake my life kankugambe mwe mubeera mwagala nnyo sympathy bakuyita buddakiika kubanga babasaasira bambi mukazi wattu embeera yamukwatako listen that means ekyo olaba nze I struggle I always tell my friends you struggle tolabika mbeera gy'olimu abantu buli walabika embeera gy'olimu bagenda kumanyira nti shit abambi ne talina why fake it even if you don't have tolina kyolina tolabika mbeera obuzibu nti ogenda kwefuula nti okola ki ogenda kifeekinga bana abantu bakola balooze nti oli bulungi kombe ewaka musula ewaka teri mmere ogenda tuuka wobeera ng'oli musajja ogenda tuukayo nga teri kyakulya bakukaabirire naye ng'ekifaananyi kyewalaze banno kirala buli dakiika wotandika okulabika nga olabika mbeeraayo buli omu agenda kumanyira naye gwe try to be like someone nga you pretend wadde tewalidde. Let me ask you, wobanga tolidde osobola okugenda mu public ogambe nti I want to feel free. Wemba siina gundi njala nga gwolina osegeera kati lwaki mba nzeteekako nga siina ssente nemerera okulya nteekeko enjala nfaanagane n'ekita olwokuba gundi kita yambadde abaaya nange ndi musiraamu njagala njambale naye nga siina ssente zigula abaaya kati mba nfaaki woba toyina katugendeko omulango babakama baffe okyali ku program The Maiden Girls. Aggressive SS Kitintale somero lya mulembe lya day ne boarding ne elevo abawala n'abalenzi ate nga twala abayizi bonna okuva e Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudani n'amawanga amalala mangi. Lisomesa arts ne sciences, abasomesa batendeke, ebisale bisoboka, endya, ensula n'entambula y'abaana nnungi ddala. Balina computer lab, library, science lab ebyomulembe ddala. Abaana babasomesa amagezi kibiina empisa okulaakulanya ebitone by'abaana ate nga tebasosola mu ddiini. Gwe omuzadde ayagaliza omwana ebiseera ebirungi eby'omu maaso mutwale ku Progressive SS Kitintale lisangibwa Kitintale mu maaso ga poliisi ku luguudo oludda eruzira. Kuba ku ssimu 0706847044 oba 0772593994 ne 0758937730. Progressive SS Kitintale, we strive for perfection. Takulikeyo omulango w'abakama baffe okyali ku program The Maiden Girls. Njagala okujjukiza bwe wenna ng'oyagala tuteekamu ensimbi okulabika nga programu yaffe egenda mu maaso. Nagamba jangu nino ku Masengere ku reception ya CBS obagambe njagala obwana Maiden Girls. Ffe tuli mu department ya digital. Tukubira akalango tukuba abantu business yo. Ne Mungu akwata. Oli wa saloon, oli wa boutique byonna. Yes. Kubeye ensamusamu. Fete tuseera. Vicky, wetwagendedde mulango bakama baffe ng'okyalina gundi point yo about fake life ng'ogamba simayanga ng'otwadde example y'abayimbi bali batya ogenda otuuka gye babazaala ng'ate obulamu si bulungi kwegamba naye kati njagala tutunulire nnyo mu fake life. Omuntu wabeera mu fake life biki byafunayo, omuntu wabeera mu fake life bibi ki byakolaki byafunamu. Njagala tutunulire nnyo kati wetutunulira mu bulamu obw'ekifere oba fake life tugenda kulaba nga abantu bavuddeyo nga bakwazibwa ashaming eleta shame nti ogenda sanga abayimbi ataddeko ka wigi agenze ne wigi ku stage wigi evaako neegwa kwekola kikwe kuswala
tuze tulaba nga abantu bangi bakola ki baswazibwa abayina ddala abayimbi ate n'ekirala omusajja ono agenda kukulekawo immediately relationship tuzirabe nga zifa agenda kusanga nti oli gwe yali ayagala owaki nga si gwasanze ate bano abavubuka bano baba faking a life buzibu ki bwe basanga in case oli fakinze life buzibu ki bwabeera ayolekedde nga yo omuvubuka ebizibu bingi bye tulaba abavubuka bye basanga bingi nnyo bingi nti ogenda kusubwa bafanzi wobeera musician ng'oli muvubuka bafanzi bagenda tutunye nga abantu bali mu limelight nti abavubuka abo oli wa faking life ajja kuba ayagala ekintu nga tetalina sente zikigula teyemanyiza okuyambula mu bulungi kwe kulidinga omuntu okubanga challenges nyingi nnyo zetufunamu nyingi nnyo challenges ezo mulimu nti omuntu ogenda tuka ku the extent ng'otya oba otya okubeera n'emikwano gyokita nga bakuguddemu olwo bamaze okutegeera nti okola ki naye ono omuntu ono mukwano gwange bulijjo kyemusuubiramu si kyali ogenda tandika okubeera nga weebwalabwala tofiitinga mu society yuno ng'abantu bakuguddemu okay naye nze okufakinga life I think bano abavubuka bafunamu kinene nnyo abamu bafuuse ba ambassadors naddala ba tiktokers bafuuse ba influencers mu companies ez'enjawulo oyinza osanga banaye tiktok nga talina kyali naye mukwano okubeera ku tiktok nga fakinze life munnange n'afunirawo kiddiiru okitegeera n'asaininga contract n'asaininga ddiiro y'amaanyi aye naye kirala nti w'ofakinga life banange woba nga oli mukyala neweefaako newesiga akazigo ko makeup omukubye oba omwewoze mu saloon n'omwekuba mukwano obanga abantu bakulaba kutiisa amaaso that means ogenda connecting abantu abali mu eyo class ofune ebirungi ove mu embeera y'okwekubagiza nze mukwana I do support I will fake my life until my last breath naye nedda oba tolina kisuusa kiba kirina okubeera nga obalansinga naye si kufakinga nnyo kukisuusa nnyo kitwala wala kubanga gy'onaako mu kituuse ewala gye kigenda okuleeta obuzibu kigenda kuleeta ensasagge okitegeera njagala okulaba waliwo eno point on your side waliwo omugaga gwe mmanyi nti w'omusanga mukubo ng'atambula on your side w'omusanga mukubo ng'atambula tosobola nategeera nti oyo omwami mugagga naye nga keepinze that low profile naye nga low profile neeba emuyambye eta ati kati obanga tomutegedde tosagamba muti omusajja oba alina amamotoka oba alina ebizimba oba alina ki just ayagala limelights kati butaala buno fe olaba ekyo wekigenda omuyamba okubeera ng'alina seefu nti tewali agenda mutambulirako tagenda kusanga babbi mukuba bagenda mutegeera bati nti agenda kubeera natambulira mu bulamu obuli seefu okitegeera kita okay nga omanyi mu programu yaffe The Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka fashion kosane entertainment nga tutunabagenda njagala okujjukiza go ina ayagala okukomentinga n'okulayikinga video zaffe mukwano ogenda ku YouTube channel yaffe ya CBS okomentinga ogambe shita nze munnanga I want fake life oli agamba nze saagala fake life mukwano comment naye kito okimanyi nti Irene Ntale yavuddeyo n'alumya abadde bamwongerera abajjokezi bannaye yavuddeyo n'abalaga akaweta bamu engagize abuulira gwakoowa anyumiza gwakoowa kino kirekawo munnamasaka wange munnamasaka munnange bamwengegize munnamasaka munnange omutegedde liri pazo kimulekawa nze simanyi kubanga omusajja yakuba ne concert n'agikuba n'agamba lwa Irina n'ayimba n'oluyimba Irina abakazi nga tetuli bazibu liri pazo munnamasaka munnange amalo ge galesa obuzibu manyi bannamasaka batuvuma amalo mutuvumya amalo batumwe amalo ge galesa obuzibu naye nengato gye yakuba ku concert eyo ya Bingo simanga bingo saagitegereye nga toba yamulesezaawo liri pazo muganda wange munnamasaka munnange bavudde bamu engagement yabadde ku phones ezimu abagaga kwagalana munnange katoyinza okwesanga nga mukazi watu n'obulamu si bulungi but the boyfriend had to fail to fake naye nga twagala okuyozayoza Irene Ntale kuba obuwanguzi bwe yatuseeko naye nga ne mu kategori eyo tukyalinamu amawulire mangi mu segment emikolo bannaye ate mukolo ki tuva mbizibu mutweta mikolo kasuku obadde eki yakoze atya
yabikoze ate naye yakoze engagement byabadde introduction obadde ki introduction yavuddeyo n'akola ki nayanjula bamwanjula bambi omwana muwala yavuddeyo n'amutwala is the lady having the big what because the Kasuku wants the big things Kasuku yabe he wants the big what nti yayagala omwala ngaye kabi you know naye mu butuufu kyatukubye enkucwe naye katika mbuuza is the lady having the what oba disappointing tewali tufuti yakoze atya yabikoze bannange mwebale nnyo mwebale ekikulu kubeera nga amututte sikawunguka ku byedirisa ng'ate omukwano weeguli naye ng'era twagala omuyozayoza kongula enjoy waliwo n'omuyimbi bambi alina concert omukyalo oyo nyiga wano namulabye recently yabadde eno waffe munnange Bwakabaka bwa Buganda yagenze wali ku Bulange n'asinkana ab'ebitiibwa ab'enjawulo namulabye asinkanye banaye ne Katikkiro wa Buganda banaye love Katikkiro wa Buganda mwagala nze bulina Katikkiro wa Buganda bannange simanyi babasobola okusalira mu kana aka video banaye kwagala nnyo natweddira gumu namayanja oza lwaki Karo Nanto ng'abeera ajja mu Buganda nawe esooka nze mbe nalabye mukyala Muganda ekisooka nga ye ate mukyala alina empisa mukubeera ng'alina empisa ate alina ne concert kati yalowoozezza bambi okujja mu neeno yejali Omuganda mukwano olina okutembeera nze oba kyendowooza nti agenda situlaba ebitiibwa ebikonge by'enjawulo agenda situla ebikongeze ne Spice Dana alina agundi leero badde kundi abadde aweza emyaka 10 years alina concert awo maaso awo naye bambi tulabeyo abayimbi ab'enjawulo abamuwerekeddeko tukubaddeko Rema Namakula Bitusi ate netulaba negundi Rema awadde interview yes abadde agambye nti ekimuleese wa Spice Dana alina omutima omulungi Spice Dana wadde muwala muto muvubuka naye ayagaliza ate mukyala mukozi ayongeddeko nakanaka nti Spice Dana tali so yes ayagaliza yes I always tell my friends learn to be real like oli real kwegamba Spice Dana tali regular fire those people who are not even real to us banaye njagala okwebaza mwami Kamulege otuwomula omukisa guno okulabikirako ku digito ya CBS ne banange ku YouTube banange ya digito banaye mwebale nnyo ya CBS mwebale ddala producer waffe leero munnange oba yabadde ekimungu yasinga okumanya naye munnange n'abagamba ebya CBS okutegawana banaye kita wetudda ku gospel entertainment tulaba nga Carol Gomeza avuddeyo akayimba ka trending yani ansingira Kristo kale oyo akujja kutale nakwambaza engule mwana that girl is wow ntwala okusiima kuno eri tata wange mwami Mulangira by the tabera na mwami kubanga Omulangira tabera kuna that title Mulangira bane thanks for loving me banange jajja wange we bale nyosi jaggo ko akutumira kwa de ngamba sende ne Sharifu Lukenge simanje abantu babera busy jajja ne nchagezaako jajja naye nga nange kitanjagala otwala guno omukisa okutumirako nnyo maama wange omulungi naye ab'Entebbe bamukazaako lyamukaddaanyirira mwagala nnyo andi ku mutima mami ali ku nakyo yes njagala nnyo muganda wange bamuyita Mukisa Dory okay yes okay Ssaabasajja Kabaka awangaale